Abatulaba ab'ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katusubire nti buli bulungi inshallah Allah tubeerera abeere nga atuwa obulamu obulungi, allahumma amin. Tuyingidde wano omusomo gwaffe mwe tutegerera obufulumiro bw'ennukuta. Ennukuta empala zifulumira wa? Olwo nno tulyoke tusome ekitabo ky'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereeza nga tukisomera mu mbeera Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwakisiimira oba mu mbeera Allah mwasiima. Mulundi ogwayita twatunulira ku nnukuta ezifulumira wakati w'eddobooli. Olwaleero biidhnillah tugenda kutunulira ku nnukuta emu ku nnukuta ezebbiri ezifulumira eddobooli gye lisembera. Olwaleero tugenda kutunulira emu ku nnukuta ezo ebbiri ezifulumira eddobooli gye lisembera. Imam Ibn Jazari rahimahullah atugamba adnaahu ghaynun khaahuha. Adnaahu eddobooli gye lisembera eno tuyitayo adna alhalqi. Nga adna alhalqi eyo eddobooli gye lisembera Imam Ibn Jazari rahimahullah agamba ghaynun, ennyukuta esookera ddala evaayo ye ghayni ne khaahu. Ennyukuta ziri bbiri, ghayni yesooka ne khaahu. Wano mu kitundu eddobooli gye lisembera oba paati eri okumpi ennyo paati y'eddobooli eri okumpi ennyo n'olulimi. Paati eyo esemberedde olulimi kyetuyita adna alhalqi. Kati adna alhalqi wavaayo ennyukuta bbiri nga bwe tulabye, tugenda kubeera nga tulabako ennyukuta emu mu kusooka, ennyukuta ya ghayni. Ennyukuta ya ghayni eyo bwe kwefulumira mu kufulumira okwo, barakallahu fikum, tugisoma nti ye nukta ya ghayni. Nyukuta tuba tugisoma ya jahru ewulikika bulungi teri musirifu bwonna. Nyukuta yaki ya jahru owulyamu obusirifu, owulyamu omukka ogugiyitamu, tewali mukka gugiyitamu. Nyukuta ewulikika bulungi jahru. Nyukuta ate ya rakhawa, nyukuta yaki ya rakhawa. Kugamba nyukuta nyangu ebefuluma, omukka tegugaanibwa kuyita mu bufulumiro bwayo oba eddoboozi. Eddoboozi oliwulya nga yitawo tewali kikola kigigaanye kubeera nga eyitawo. Nabwe kino tugamba nti nyukuta eya ghayni nyukuta ndebeevu ate nyukuta ewulikika. Ndebeevu ate ewulikika webanga efuluma mu bufulumiro bwayo ennyukuta eyo eya ghayni. Tetugamba era obakutte wano owulyamu omukka guzze wanedokaligize owulyanga aliwo okuwuluguma. Ekyo kikuleetera okutegeera nti ennyukuta eyo omukka gukoze ki, bwe gukuŋŋaanidde, era ennyukuta eyo bwetyo bweva oba weewo bweva. Kati ennyukuta eyo bwe tuba tugisoma tulina ensobi zetukola nga tugisoma ennyukuta eyo. Naye ezimu ku nsobi etukola nga tusoma ennyukuta ya ghayni, abasinga tugisoma ne tubeera nga tugifaanaganyamu khaabu. Wena yakhsha ekivuga yakhsha naga yakh nga bwe tulira bakhaabu. So eno yakhsha wegendereza nnyo okutagifaananya eddoboozi lyayo nga khaabu. Ensobi endala kwe kugikoona. Ennyukuta eya ghayni terina kitendo kikoonebwa, eyo nensobi ekolebwa nnyo. Ensobi ekolebwa nnyo okubeera nga tugikoona. Bangi abasoma ghayril maghdubi baako taako maago
tetugikoona maghdubi ghairi lmaghdubi si maghdubi oba ogikonye nabwe kityo ennukuta eyo eya ghairi tulina okubeera nga tukyengereza nga tusoma zezensobi ezimu ezikolebwa ennukuta eya ghairi okugifuulanga ya kalkala n'okugifaananya khaabu. So tulina okwegereza nga tusomera ekitabo ky'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byokulabirako ghairi lmaghdubi alayhim rabbana la tuzigh qulubana